Byonna. Mbadde manyumiza wali nze nali chairman wa n'omuntu wa campaign. Ngamuli akyalire Dr. Besigye era nga tugamba mwe muli boardroom politician ajja nankumbi tuzze street. Namubuuza nga tuli mu neeke nti gwe yali ne Besigye nga muli Katonga wagitegedde ddi nti mbi. Because yatugamba tuli boardroom politician mufulume kati. Nimugamba Besigye wamutegedde ddi obubiibwe. Bw'abeera mu meeting ekyama Besigye mubi bwadda munene ng'agamba Besigye is my mentor. Mumanyi ebbanga lyemmaze naye mwagala kwonoona. Kibi nnyo omuntu omunanfuusi mubi. Ffe eddiini yaffe y'Abasiraamu omunanfuusi nga tonatta muntu mulala ye ffe mu Busiraamu omunanfuusi wa kusalako mutwe. Mu ddiini yange sigambye mu Uganda oba mu ddiini zammwe. Naye ffe mu ddiini eyaffe y'Abasiraamu omunanfuusi punishment ye kusalako bulago. Kubanga wano ayogera kirala eno n'akola kirala n'aleka abantu nga batadde mu total confusion. Kati FDC wetu bwetandika olutalo olusobola okuwanvuwa ne Libya baalwana ne Gaddafi kumala emyaka 43 ate olumu n'olutalo olusobola n'okuggwa ne musiga nga temukyalwana okutereeza. N'olwekyo abali mu lutalo luno mwesibe bbiri oli namugamba nti ekifo nawulirako omusajja omumemba wa parliament ng'agamba nti nze ngenze kwegatta ku bali kubanga balina tiketi. Nasanze n'omusajja omulala e Masaka mukulu n'adengulawo ebintu n'aŋŋamba nti nawulidde omusajja ng'agamba ate nga kyamagezi nti si kirungi kulwanira bweyo tugende tulwanire munda. Ne mugamba nti anti ne wano nawo si munda wano nawo olubalaza lwaki tuyingira ddala munda netwegatta ne Museveni ne tulwanira muli munda anti nga ntwegatte ne Bamulya tulwanire munda. Ne mugamba nti twegattye ddala ne Museveni tulwanire munda. Ne mugamba kati ate ekyo tokkiriza twegatte ne Museveni tulwanire munda ate nga negatte ne Bamulya tulwanire munda wo kikyotegeeza ne munda. Era wadde bawulira bamukuga Katonda kye nabagambe kiri abantu abawa amagezi. Nali kuyirira ne maganze siri mugezi nnyo naye nkaluubirirwa nnyo omuntu nga yina amagezi ng'agakozesa bubi nti gwogenze kwegatta n'ababbye ssente abegase ne Museveni kuba Museveni sente za Uganda banzibe n'agenda apangisaako obuwagizi. Kati ku ssente nzibe naawe n'akuwako n'ogamba nti kandeegatte n'ababbi. Nabagamba nze onagira mu Kampala wano mu Kampala mwabangamu ababbi naye nga bagezi. Bwe bakuggyako akasimu bajjanga 10 bano abakuba enduulu nga bakabba akasimu oba olowooza nti balumirirwa ggwe bagoba mubbi kumuggyako kasimuko ye tebamukolera kuba okola ki. Kati ne bano bwe bafuuse bano bwe mulaba Museveni yabbye ssente z'eggwanga n'abawaako bakuba enduulu nti opposition naye nga bakolera Museveni kuoli yakola ki. Kino kiri easy okusalawo oba osazeewo beegattako waaba Masaka n'abaga nti singa abantu baali bonna bakkiriziganya oba oli awo muzikiti ne mu makereziya singa tewakyali abuulirira naye baga nti Katonda aganye kino abantu era basigala nga naye bamuwakanya. Obwe butonde bw'abantu sisuubira nti olwaleero mu FDC wakyaliyo omuntu atamanyi nti Museveni yaleeta sente mu kibiina ng'ekigendererwa kyakugatta FDC ku DP ne UPC atuule wali. Sisuubira nti wali atakimanyi naye nga bwe mbage nti oli omusanga ng'ali mu muzikiti oba mu kereziya oba mu kanisa bamuga nti tokola bino wammanga bw'afuluma kwatandikira alina baganze ndi mu Katuliki wano ku kyoteri katamanyi era oli omusanga ganze ndi FDC ani atamanyi wano ti FDC yatandika kukola kikwatagana na Museveni munyage Uganda ng'omuga nti oli FDC ayita n'abali amagombe. N'olwekyo mu bufunze meeting eno yesembyeyo meeting ze tuwe tusinkana ba delegate. Why? Ku Lwokubiri nga 19 National Delegates Conference etuula kusalawo ekibiina okukijja mu mikono gy'abana ababbi b'obusimu abakuba enduulu naye ng'ate bakolera mubbi kubo lyakuyitamu. Tugize ku mulamwa gwayo namba 1 ogw'okulwana okulanga mu Uganda mbeeramu okukyusa obukulembeze mu mirembe. National Delegates Conference gye tutambulidde yonna ebiteeso ebibadde bisingayo bye mbatuusaako wano bibadde ebiteeso 3. Okusooka ffe bwe twali mu National Executive Committee twali tusazeewo nti okulonda
kusooke kuyimirizibwe ekiteeso Delegates Conference mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act eryakyusibwa mu COVID esobola okutuula ne mu mbeera eza bulijjo neeyongezaayo okulonda. So ekirowoozo ekisooka kyakwongezaayo okusooka ekisanja kyaffe abaliwo kiggwako nga 8 mu mwezi gw'Ekkumi nga bwe kyayongezebwayo mu October 2020 National Council olw'okubanga ekiseera ekyali tusobola kutegekeramu kulonda olwa COVID. Kati embeera gye tulimu ekiteeso yalinga omukozi wa Nandala era olwo bajjaawo okutuvuma namulaba alina centenary olwo n'omuvubuka wa wano omuyaaye gwe bayita okwera asobola okubira abantu amasimu n'agatukuwa ekifo ki ensi yonna nemuwulira. Abo abawagizi ba Nandala bamanyikiddwa lwe bajja ku kitebe okutuvuma ate nga balina tuterebuka. Kati twetaaga okuteekawo akakiiko akeetengeredde bwe tumala okwongerayo ttaamu eno oba myezi 6 tuteekawo akakiiko tukawo ebbanga ne kasobola okuteekeramu ebyokulonda ebitali byakubira abantu masimu. Nadde ngamba be Masaka twali mwakyoli ne baŋŋamba nti balina gwe baakubira essimu ne bamugamba tukuwadde bw'abakyala ku disitulikiti naga nti ndi musajja sole kale katukuwa obw'abavubuka balaba erinnya omanye ewaliyo okero n'akero kasita balaba erinnya ne libabuzaabuza naga nti ono alabika mukyala naga nti ndi musajja okay. Twongezaayo ekiseera tutaddewo akakiiko k'ebyokulonda tulina n'okuteekawo obukulembeze obuli nterimu. Bano ababba ssente bano balina kgenda mu disciplinary committee oba naaba bakyayagala okusigala mu FDC. Ensonga ezo we ziggwa olwo FDC tuba tusobola bulungi okugizza ku kkubo lye yali ekutte, ekkubo lyemanyikiddwa nayo. Kyeneewuunya kyenabaga ekiri kyobulawo omuntu asobola okuga nti tolina magezi kuba aba alaba nga akakasa bulungi nti amagezi ogalina nalaba nga tokoze kitali kyaki. Twabadde ebunyolo ne baga nti naye ekisanja kyaffe batukyaweddeko ne mbagamba nti ate Nandala mwe mugwako ye n'asigalako gwewandiika nga sekuyitale gye ate bwogamba abantu ndi mwe muweddeko ate gwosigalako otya. Kati ennaku zino aba rediyo bankubidde essimu ne mbagamba abawulire olumu munkubira naye nga mulinga nga abaagala okuwulira ku ddoboozi lyange. Oli agambye nti olukiiko oluyitiddwa ambasada Waswabirirwa lukyamu tetugenda ddukkiriza. Ne mugaa ati kati olukyamu alwagazaaki gweddewo olwanname osambagale olukiiko lwayise lukyamu terukwatako gusigale ng'ogenda mu maaso. Naye amanyi bulungi nti olukiiko oluliwo mu mateeka lwe lwokka oluyitiddwa nga constitution ya FDC egobererwa. Kyova olaba akeera kulugamba nti olukiiko olwo luyitiddwa mu bukyamu naye tulina okulwana terubaawo ate gwe luyitiddwa mu bukyamu olufaako ki? Kati wano nga tebazze waliwo obuzibu. Poliisi kankone ku bbaluwa okero gy'abagambye kati twagala bukuumi bwa poliisi naye etteeka litugamba okubawa notice. Bazzeemu naga notice twagifunye tugenda bawa bukuumi. Thank you very much. Tetwagala bukuumi bwammwe, twali twagala mutegeere mmanyi okwekwasa mu tetwategedde. Kati tuli sure ndi mwategedde bulungi. Delegates Conference nga 19 I can assure you egenda kubeera oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki. Museveni ajooga mudde wali kye nabagambye abamuvuganya ayagala yabateekawo abawuye ne banamuvuganya ne meeting ze banaatuuza era ne tukkiriza ekyo waki tunagikolera ku street mu Kampala. Meeting FDC eteekateeka okuvuganya Museveni obeera otya nga Museveni gwolina okumpa permission nti etuula oba tetuula.
So delegates conference egenda kubeerayo, mwetegeke musule mu uniform zammwe FDC bulungi, tujja kuba tuwuliziganya bwe tunasinkana bwe tunatambula, n'okubaayo eyise ebiteeso ebyo bisatu okusobola okutaasa ekibiina kino. Nziramu beebaza olw'okuwaayo ebiseera ne mujja wano, n'abategeezeza nti byenzza obbagamba temugenda kulyayo kipya na kimu, naye kuddamu kukaatiza ebyo mbadde muwulira, abamu mubiwulidde mu mawulire ga mpapula, abalala wamulaba awo najja nankumbi awo olutalo mulimu ajja naga nti lwaki temwabikwatira munda, kati ekitebe kimaze ndowooza omwaka gunaatera okuwera nga Nandala yakigala, n'ateekawo n'abasirikale okuyingira wali bamala kubuuza olaga oze kulaba nti, kubanga nze kyekibiina ky'ebyobufuzi kyensoose okulaba ekibuuza abantu. In fact bw'ogenda Nandala najja nankumbi agifudde nga cemetery, kuba cemetery buli omu agendayo mu kasirise olw'okujjukira bannaffe abaakola ki ku kijja, kifuuse nga kijja. Ekibiina tewaliiwo life abantu nti batuuka ku headquarter nga mulimu lwe waabeeranga onosanga borders parkings awo kukuba abantu balaba najja nankumbi, kati olwayo oyingira kasirise bwe tolinganga ayingire ew'omulaguzi. Kati ekyo kikyali kibiina kya byabufuzi ate nga kimazeeko akaseera. Nammwe kati wano omu awakana gende najja nankumbi saawa zino ku gate kwe bakubuuliza gy'olaga n'ekyonoonye ne gozza okulaba. Headquarter ya political party erwanira obuyinza. Ate abasajja abo ba mutima mubi balinganga mukama waabwe Museveni, kubanga Museveni agula abantu kinoomu, naawe walimuko omuwendo. Ne bwe yalisobodde obbagulanga we yatwala Kibaazanga, Beatrice Anywa, Oweekitiibwa Ssemujju yasembyeyo Nganda, naye gwe n'osalawo ogende n'ekibiina ky'abanno. Kinagamba Mao nga tuli ku TVM, ne mugamba Mao olina omutima omubi, lwaki wagenze weka? Ekibiina n'okireka abaagala okitambuza ne bakitambuza, kuba naye Museveni akugula. Museveni buli kimu akigula, olwagula ne bafurufiga. Amuli ati ayinza okuba naye alimu omuwendo ng'ogwa RDC naye asobola omutwala. Naye n'oga nti olina genda na kibiina institution y'abanno gy'oba otundayo, omutima omubi ng'ogwo ogusangawa? One Uganda, one people. Mwebale nnyo okumpuliriza. Tweyanza nnyo tweyanzenge, emboozi tegwa malojjo. Ndowooza nkakasa nti abadde alina okutu abadde akunkumula, era okutegeera kuli eri mmwe. Mami Jenny tusanyusa okulaba. Ow'ebikwekweto Kakeeto George William Kampala Central, Ssebo nawe tusanyusa okulaba. Nziramu okwaniriza Secretary General waffe omutuufu, oyo ye teyalya, oyo teyalya, Honorable Harold Kaija. Tugenda gatta ebibatu ffenna wamu twanirize omusingi, endowooza, Taata opposition kano Dr. Kiza Besigye. Ssebo tusanyusa okulaba. Ssebo Honorable Ssemujju tuyanza nnyo tuyanzenge, webale message eyo nkakasa nti abantu bano bagiwulidde. Nja kusaba ffenna bammemba, ndaba obudde bugenze, ffenna tukozese eddakiika 5 buli mwafuna ekyokunywa n'ekyokulya akomewo mu katebe, mbawe omwogezi twogere, kuba obudde bujja kuba bugenze, abamu mwavudde wala mujja kuddayo. Buli mwafuna ekyokunywa mu ddakiika 5 akomewo mu katebe n'ekyayiwe na buli kimu atuule, tuleete omwogezi omulala.